NUP gemaanyi g'abantu. Honorable Segirinnya oluvannyuma lw'okuvaayo mu bukambwe n'ayambalira amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro. Ono yavaayo ng'ategeeza ebigambo ebikaawu ng'agamba nti ne bw'anaabanga afudde tebageza ne balaba Waiswa Mufumbiro ku mulambo gwa Segirinnya. Era abantu bonna baakyewuunya ne bagamba ye kiki kino ekituuse mu NUP. Nga Segirinnya agamba nti waliwo ebigambo Waiswa Mufumbiro bye yamwogerako bwe yali ng'akyali mu ddwaliro mu Amsterdam. Wabula olunaku olwaleero Segirinnya wategedde nti yakola nsobi ate agenza okulaba ng'abantu bamweyawuddeko kubanga bw'olumba omukulembeze mu kibiina kya NUP kitegeeza oba olumbye pulezidenti eyalonda omuntu oyo okumuteeka mu kifo ekyo. Bannakibiina kya National Unity Platform babadde beekutudde ku Segirinnya nga bamugamba nti kati yafuuka kyetwala bw'aba asobola okulumba abakulembeze baffe obwenkanidde awo kitegeeza ne bannayuganda balina okumuvaamu n'akola bibye nabo ne bakola ebitwala NUP mu maaso. Bw'atyo Segirinnya oluvannyuma lw'akazito kabadde awulira mu bantu asazeewo ne yeesitula bukolokolo n'agenda ekamwokya ne yeetondera Alex Waiswa Mufumbiro mu maaso ga Sekuritale Jene w'ekibiina. Ono agamba nti ye talina buzibu bwonna na Alex Waiswa Mufumbiro wabula ekyamwogeza bino byonna bwali busungu. Bw'atyo ne Alex Waiswa Mufumbiro naye talina nsonga lwaki abadde tasonyiwa Segirinnya kubeera naye yakimanya nti bino byayogera tabyogera ku biva ku ntobo ya mutima gwe, yabyogera nti olw'okuba yalina puleesha emuteereddwako. Tujjukira nti yaliko puleesha ya Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko ebintu byamukozesa n'amukozesa ensobi okusonda ssente mu kamera nga bagamba nti NUP temuyambye. Alex Waiswa Mufumbiro bwe yavaayo bivumirira Segirinnya bwe kuva obusungu obwo n'ayambalira Alex Waiswa Mufumbiro. Wabula olwaleero Alex agamba nti amusonyiye tamuyinaako obuzibu basigale nga batambuza emirimu gy'ekibiina mention ya NUP yakujja mu Museveni mu buyinza. Bwe balwanagana bba ababiri kitegeeza bavudde ku mulamu ogw'okujja Museveni mu ntebe batandise kweyeekera bokka na bokka. Ekyo kye bayita National Unity Platform nti tebaawulayawula bwawuzi wabula baliwo okwegatta era bwe batyo bazzeemu okugatta enkolagana yaabwe n'olwekyo emirimu gyabwe gigenda kutambula okugenda mu maaso n'ekibiina okulaba nga bajja Museveni mu buyinza ate NUP naye kwatemu olabe bwetereeza eggwanga Uganda okuliteeka ku mutendera gwe balyagalako. Abakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president eyankwasisa obuvunaanyizibwa okwasaganya eno ensonga olunaku lwaleero bamitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bona bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna bonna baddewo era tekyali badde kyetaagisa nakunnyonnyola abantu naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina wekulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform teri buzibu bonna bonna mu nnyumba yaffe. Sebo Honorable. Ndi musanyufu nnyo SG ne President okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza. Waiswa ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddene si leero n'olwekyo nyinza okubanga bye nabyogera nabyogerera mu busungu. Manyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika ng'okoze ensobi. So muganda wange Waiswa nkwetondera ssebo, nkwetondera. Tuli National Unity Platform tuli omuntu omu wadde watandisa tokozesa ensonga eno okutwawulayawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko. Ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagira awo nenzijja nkola statement etaali nnungi. Muganda wange Waiswa, muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba bwe mu kibiina oba mukama wange sse. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala pulezidenti waffe ne Sekuritale Jene olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Segirinnya Muhammad ono Muhammad kyabagambye kituufu tuli baluganda. Nze naye mu kibiina kya NUP twe bannabyabufuzi abedda abakuze nga bw'omulengera nga adduka gahaire yadduse bingi so bingi bye tubadde tusharinga okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Segirinnya abasinga tebamanyi naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensanga wa
mitala naye ebbanga lyonna Ssegirinya abankwatako ensonga ye yonna naye akimanyi era namanya nti kyalimu obusungu kyalimu n'okuba nga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu tayimu enfu ne bakuteeka mu story ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage mwena mubamanyi naye nze Ssegirinya mu Uganda wange nemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu tetusobola kubanga twesacrificinga each other nga ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kye liyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga nabwe ekityo tetuyinza kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya togenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo kinune kuvu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujalaba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kyekikulu ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira Ssegirinya bwamulumba nange nemulumba Lewis namulima tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwate ekigere akole ki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuleetera era sebu mu phase 2 ebibala ebyebusoga ebyo bigenda kuyamba so kyakabi nnyo mwebale nnyo